Kale, time check ziri sawa mukaaga n'eddakiika 32 wenkwatidde video eno wenjikoledde wenjogerera ku Freedom City wane Namasuba Another Love bikaluye concert y'omukulu Chris Evans Kawes etandise okubeera ng'ate eyingiza abantu bakeredde ddala nno zigenza okuba nga zikoona essaawa 3 ez'okumakya ng'abantu batandise okubeera ng'ate beesomba okuwagala okuyingira naye emiryango giruddewo okuggulwawo naye gigguddwawo sawa mukaaga era abantu ne batandika okubeera ng'ate obaolyawo beeyiwayo mu bungi munda gwakyali ewaka wandibadde osambyasambyako kuba kirabika abantu bagenda kukeera okujjuza Freedom City okuyingira kwa mutwalo gumu gwokka VIP mitwalo 2 tebo waliwo emmeeza siwulira mbu tebo waliwo emmeeza tebo waliwo emiliyoni 1 okosaako ne miliyoni 2 tebo etuuza abantu 5 era nga ngenda kubeera nga nkuwa updates nkulageko munda sound bakozesezza mulungi nnyo nnyini ddala abatimbi nabyo tugenda kubeera nga ate obaolyawo tubitunuulira stage tusuubira okubeera nga tugenda kufuna ekisinga jjukira Chris Evans eno concert ye ya mulundi gwa 7 concert ye yasookera ddala yali ku yali ya Rihanna naddamu n'akola ndi kusasula ki yali concert ye ey'okubiri azajja zigoberegana yes so paka olunaku olwaleero we wagenza okubeera ng'ate aleeta Another Love mu bikalu bye wano ku Freedom City abantu bo batandise okubeera ng'ate obaolyawo abayingirira ddala bakedde olw'okwagala okulaga Chris Evans omukwano omungi jjukira mu concert eno Chris Evans we yabuulirira abantu n'abategeeza nti agenda babuulira ekituufu akooye okubanga ajeregebwa ku nsonga z'obuyondo so olwaleero tusuubira okubeera ng'ate obaolyawo tufunira ddala ekisinga so updates zonna weekuumire ku Viki Exclusive ogenda kubeera ozifuna bulungi.